Skini agambibwa okuba nga bamukubye empitambi. Let's go down, let's go down. Let's go down. Let's go down. Let's go down. Guys. Let's go down, let's go down. Let's go down. Guys. Let's go down, let's go down. Let's go down. Guys. Let's go down, let's go down. Let's go down. Guys. Let's go down, let's go down. Nerabidde okugamba omuntu adde ne video eyo nga namba abadde Kabaata okusinzira ku version ya Kabaata ng'omwogezi wa Lion Skin ngenda ssaba ntwale byaŋŋambye aŋŋambye nti omukulu we yalinnye ku stage abawagizi b'e Kampala bwe basanyuka omuntu bamusiimuula engatto bamubukola ki abantu b'omwaluwa bwe basanyuka omuntu bamukuba bisooto bwe mpulidde nti omukulu alinnye ku stage abantu abawagizi abamu ne balinnya ku stage we balinnye ku stage ne bamukwatira okukakkananga bamusiiza ebisooto naye nga tebadde empitambi nedda tebadde empitambi naye nze kyenootinze because of course yo si mpitambi bisooto naye kyenootinzeemu mu kavidiyo kali kembadde mpulira akaakabaata we badde bakwata vidiyo waliwo omwana abadde emabega wa vidiyo eyo nenzuulamu ekintu kimu nti omanyika kati abasaze ka vidiyo kano bo balina ekyabwe kye baagala okuggusa kubanga entalo za social media zitambula na propaganda era ebiseera ebisinga ebintu ebibeerawo tebitandika kwololwa ebyogeddwa nebitandika okutandika lwaki nti abantu basooka ne bakuteeka mu propaganda kakati bo bakozesezza guno omukisa ne basalamu ka vidiyo kacya ne bakatambuza naye nga tekinnabeerawo nga ne ka vidiyo tekannabeerawo nze bwe mpulidde omwana abeera emabega mu ka vidiyo content gwa recordinga wakulwanagana n'abamulaba omusajja wuuyo gwe mwagamba nti yagwa mulabe laba essanyu ly'abantu laba bamwagala nekindeetamu ekirozo ningamba naye awo twatuukawo ddi kyekyatutuusaawo awo nze kyenootinzeemu kyokka so nze kyensaba ttiimu kwe kwongera okutereezaamu omanyi social media eno entalo nnungi naye olumu entalo ezimu ozireka kubanga entalo zikujja ku kinene ne zikutwala ku bitono bino bibe bigwako ku bayimbi eyo ne bitandika okuleetebwa mu ttaala lwa nsonga nti olinayo b'olwanagana nabo kati nabo banoonyaayo ddi lw'oyinza okubaako ekikugwako bakireete so nze ndowooza nti nno tudde ku muziki tulekerawo okulwanagana ne sayidi zombi tweyongereyo bulamu busobole okuba nga bukola ki butambula akakabaata katambula mbadde yagala vidiyo eyo ejjudde ennamba kubanga kano akampi ke batambuza ekituufu tebamukubye kye mugamba but bino byonna bisobola okubeerawo lwa nsonga nti kampu yatandika okulwanagana ennyo n'abantu bangi kati erina abantu bangi nnyo ab'okukakasa kyovala abantu lya abakwatanga kontenti w'omuyimbi ng'ali mu kuyimba nga bwasanyusizza abantu emabega wabeerayo ali mu kwadiriibinga ng'omulaba ali mu kurikodinga naye ng'alina baali mu kukakasa nga omuyimbi wakyali ow'amaanyi kyendowooza nti nno ekyo si bwe kyali luli so singa tuddayo ne tuconcentratinga ku muziki tujja kumalizanga bino tetubiwadde makulu n'ekibi ky'okugenda mu kulwanagana gw'olwana naye tomanya kyabapulaninga kakati mu kubeera nga tomanyi kyabapulaninga buli kimu kisobola okukugwako bali yagala mbalaka vidiyo akalamba nga bwe kabadde okafunye njagala okafune nkawe ku bantu bakalabe akalamba nga bwe kakoze eki bwe kabadde then ne sayidi eno endala abawulira nga muli basanyufu olw'okubanga babimukubye omanyi ebiseera ebisinga nze nendowooza yange nti sikyatteeka nti gw'otayagala waabaako ekimuguddeko yogera agwosirika nodde emabbali kati njagala okadduseeko nsooka okampe
n'okubabuza. Alright, mulekerawo okulimba abantu ku video eno eri mu kusaasana ku social media ng'omukulu bamukubye simanye empitambi sime bamukubye bbi ku stage no mulekerawo okulimbalimba abantu n'okubabuzaabuza ne babuluga ba Uganda lwete musuka kunoonyereza kikigenda maaso ne video gye batemeeka akatundu byazze bitya ndebe babuluga bangi wano ku Facebook ne ku internet kwonna ku TikTok mugwiride ka video kana ak'ekitundu ak'essekendi 3 kati nze nina video namba ya dakiika 3 n'okusoba njagala weetegereze bino ebintu ka video kemwe bangali yeni skin yesangulako ebisooto kazze katya kati ogenda bila bamuka video kano obinnyonnyoke bafani be bamukutteko naddugala mu Arua ebintu byabaddewo ku show ya Arua muvyo ku bintu by'okulimbalimba abantu n'okubabuzaabuza mwe basajja bote mwagala lyeni mulekerawo kulimbalimba abantu n'okubabuzaabuza ali ntannakubwako ku stage bafani bo Arua be bamukutteko ebisooto byabadde bingi ne bavaayo wansi ne bajja ne bamukwatako naddugala t-shirt naddugala kavesi okwesiimuulako ebisooto nga bwe kibadde. Let's go down. Let's clear the stage. Let's clear the stage. Let's clear the stage. Let's clear the stage. Guys, let's go down. Let's go down. Can we continue? Should we continue? Okay, let's go down and enjoy the vibe. Let's go down. Kakati ebyo nno tujja kubuuza ku bayimbi abayimbyeko mu Arua nti bannaye naye watuuka ku stage bakwandye abantu beeyo nga basanyuka bubi kati babawulira Oluganda tubagambe nti bannaye temusanyukanga bwe mutyo kabata weebala olwa vidiyo eyo kansubire nti erina kyekyusizzaako and I think si essanyu ly'abantu okuba nga bamukubye kyemugamba nti bamukubye naye nze ndowooza nti ekyo kiddayo eri kampu nti ebintu bino byonna bibeerawo bibaawo abantu bafuna obuzibu naye buli woobeera ng'entalo nnyingi muzike ezimu muzireke nze kunze ziri engeri gye zikuba mu kaliya y'omuyimbi ezimu entalo weefuula nga ataziraba you move on obulamu ne bweyongerayo kakati ku lunaku olw'omukaaga twali ku show ya Aziz